ng'eggye ly'eggwanga li UPDF likyagenda mu maaso n'ebikujjuko ebikulembera okukuza olunaku lwa Tarehe 6 mu bitundu eby'ekigezi. Minisita w'ebyokwerinda omubeezi Jacob Oboth ng'ali wamu n'akulira ensonga z'ebyobufuzi mu magye Meja General Henry Masiko basinkanye abakulembeze ab'enzikiriza ez'enjawulo mu bitundu by'e Kabaale. Mu nsisinkano eno Bannaddiini basiimye gavumenti eya NRM olw'enkulaakulana etuukiddwako mu ggwanga ng'era beebaziza omukulembeze w'eggwanga olw'amaanyi g'ataddemu kugatta enzikiriza okutuuka ku ssa ly'okubanga basobola okutuula awamu. Is adding value egezako okwongera mutindo ku nkulaakulana wamu n'enkolagana mu kigezi wano. So n'olwekyo abantu mwena ab'e Kabaale ekigezi Uganda mbasaba mugezeko okulaba nti muwagira enkola ya UPDF muwagira enkola ya CDF nga kamanda wa UPDF w'okunti. Minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi David Bahati ategeezezza nti buli munnayuganda agwana okwenyumiriza mu lunaku olwa Tarehe 6 olukuzibwa okujjukira olunaku aba NRA lwe beesoggerako ensiko okulwanisa obufuzi obwaliko mu 1981 ng'era n'asabye abakulembeze ab'enzikiriza okubiriza abantu okulukuza naddala nga bajjukira nti olwo lwe lwazaala eddembe lye beeyagaliramu ery'okusinza. We are very excited to host the Tarehe 6 of this year on 6 February 2026, and we are very grateful with to the UPDF and the Ministry of Defense for the activities they are carrying out, including construction of some schools. Ye Minisita Oboth abulidde Bannaddiini omulamwa ogwa Tarehe 6 nti guno gwakujjukira nti eggwanga lirina gye livudde ng'era bano abasabye okulonda Pulezidenti Museveni okusobola okukuuma ebyo ebituukiddwako by a bad regime, but also to remind ourselves in Kigezi and in the whole country that when we have democracy like we have now, it is better we protect that gain of democracy where people are free and they are to be governed by people, by leaders of their choices. For this, we credit President Museveni for his wise leadership and strategic guidance. Ono era ayongedde okusaba Bannaddiini okukubiriza be bakulembera okugenda okufuna obujjanjabi okuva mu UPDF. Ono era atuuseeko ne ku kisaawe ekya Kabale Municipal Stadium we bazimba ekijjukizo eky'abalwanyi abafronasa basatu we battirwa amagye ga Idi Amin era bw'atyo n'aganzikawo ekimuli. Abasatu bano abattibwa kuliko Joseph Bitwari, Karambuzi wamu ne Kanjire ng'ono nga yali muyizi ku ssomero lya Kigezi College Butobere. Meja General James Kinaalwa nga yakulira abakozi mu magye oba kiyite Joint Staff Human Resource era nga yakiikiridde omuduumizi wa UPDF General Muhoozi Kainerugaba alaze ensonga lwaki buli mwaka olunaku luno lukuzibwa mu bitundu eby'enjawulo. By maintaining the revolutionary concept and the continuity, all are hinged on the support of the people of Uganda. So, basing on that, the UPDF has always made it a point that while celebrating all the achievements, every year will be given to a specific part of the country to celebrate it with the people. Kabagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindilire.